Tosubwe ekiddako ku Ace Media UG. Because nanobo omusajja oyo nga nyine nga omwana wange wa myaka 3 wala wange 3 kati nalina obwongo buli nti savinga simanyi kintu kye kyajja naye nga mbufumbo obwonga nyine omuntu amutwala leta ntano nzisuula naye nga nanobe emyaka emeka 3 muli okimanyi omwoli mufumbo era nekoloda kwe nali ngamba nti tugenda kucyankalana namusembeza nemulaga laavu jatamanyi na kumanya yande kati akingamba amaye kungana ngamba omanyi nti oli mutemu mola goli mutemu nga sinakupangisa kayumba nasula mu church nga maze okuno bana no bakiro bali banfuga natuma asikali nemugaga geno ngulire fish nennoba n'ebintu nno bitono because soya kwata nyumba teka ko sopa sente kunoba nabyo na tukwata mu nsawo yange yokka nengamba entebezo zisigaze emotoka zo yagala zisigaze nzengenzi kati wentuka nadduka paka mu church nga sisaba nayisi musabi sisabiranga nawo ninatuka mu church eri akuzayo niboyogerere mwenasula nga sinagamba kuma nete no kati omukwano gwo guvaawo agamba etino muddemu kwatagane muzalo omwana owokubiri yaterera mwawo katikati bayagala oberenga bana abaana abagamba abaana sijja kuzaalayo mwana omu mu family eyo kwanza leyo abaana babiri bakazi bakikola naye abamu bakikola mu nsobi kubanga oyinza osindikiriza nga laavu tejja kubaawo era kino nkibabulira abakyala olaba laavu esooke kukola weti wenawo omwana omu tokaka kuzaala mwana wakubiri bena abasajja abasinga nze nyina abaami abangamba mu inbox tomukazi ajja n'ayagala akuzaalemu alowooza omwana yagenda kola ki afunirako oba agenda kubba obwagazi bonna sometimes baba tebakitegeeza abasajja abamu batugamba nti nkwagala tozaala nyina omukyala nyina abaana owe yagenda kwa president aba alimba si yagenda kwa president yakigambirawo amwagala nogamba queen kati ekyo bakigamba abawala abasinga n'olumiriza noga nti nze nyina okuzaala mwana omusajja omwana oyo wabanga tamwagadde nga amugambye newona musa tagijja mwagala tokaka aba yagambirawo tokaka aba yagambirawo tayagala ki mwana abawala abasinga abaliyo mukikozesa nnyo naye abasajja tebakyagala ddala abasajja abafumbo agambirawo nze sikwagala nkwagala nesagala mwana tubeere mu good life noyagala omusajja wa myaka 10 aho mba ndi kukinaawe myaka 10 kati mba sikutege kati aho mba ndi relationship ndino possible ngamba bebo nduza bano bosanga ngoli ayinayo wamali abantu amongo omukyala mufumbo n'omusajja mufumbo eri naye nga logwalaba positive relationship wait nesabonze gobereri ozalenze ngandi wano myaka 10 baba bapangisiza apartments namugamba bulungi nnyo nze ngenda kwagala nesagala ki sagala mwana namala emyaka mingi ninga 10 ngoli awo yes kiba kirala ninga taba kigambye lwaki obozaala anzisawa mu relationship myaka 10 kati nga ndi awo wala omusajja nga balina sente abakwa buli kimu kali ku myaka gye nina ngo ngenda kwagala nga tubeerawo myaka 10 anti kati ekyo kiraba ekijjawo obanga olina abaana ozadde ku baana ngamba bana abalina abaana eyo point tubasingo maazo omusajja kwane ayi mukazi gwali eyo omusajja kwane wabala okukwana ngwina abanawo bana ate obedde obadaagira oli single mother waba kufina gatagala mwana tozaala yasente eye bozaala ki naye wabanga tozaalangako osobola gamba nti kankoleki kankikole nzaali nedda onoonya yagala okuzaala noweewozaako oluvannyuma nonga munaye gwanga toyagala baana oli mwakatimenti akubye gwe emiggo nge sikyagala kunkubandeka omunyonyola emiggo egyankolebwa nagikoowa eyo musajja yasooka okunkuba era ndowooza seriba yankuba yakuba emiggo mizibu yankuba emiggo amabange gwe bawange aliwo tonkubanga nkwegayiridde yankuba emiggo yakusakata ofumbo ne buntama nabeerawo nga kuba nabeerawo nga kuba namutandika ng'omufunamu embo egundi mize mingi bambi yantawaanya nnyo obwongo ye musajja gwe nali njagadde gwe mmanyi nammanyiira
nentuuka nenkoowa naye muddamu bani muddamu oddamu n'ozimba obulamu bwo muddamu ne mukwatagana mpola basibya kweyagala kwa bulamu kati ng'ojjako kubawo ebirala byali akolanga okuvuma tekwalingawo nnyo naye kujooga kujooga basajja bajooga yakomangawo leeti mba ku poolo omukazi n'amukubira essimu ng'owulira otuuse bulungi n'agikwata gwaba takyakwetaaga omaze okuzaala ate okaddiye alaba okaddiye ofuuse maama because ne mukimanyi abakyala basaabaza omanyi lwaki abakyala bangi abasajja babaleka mu maka ne bagenda ne bafunayo ku baside chic nti otuuka nti olwo we natuuka nga sikyagala kulega bbeeri mbijjukira ebiseera ebyo because oba omanyi nti kati ndi waka ebbeeri tojja lireega lijja kugenda wonna gye lyaga omanyi ndi waka tebba wange yandabalaba dda okitegeera kati walaba eri omwana abendi ettutu asobola okudda gy'oli tasobola so nafuna okusomozebwa kungi bambi n'ayenda abamukubira essimu nentegeera obuzibu ne buntama neŋŋamba kituufu kye baŋŋamba kyekino kyonna kigwamu kati towatula nkawo ne wejjusa ngoga kayina emisomo gyange kale nanyigizibwa nnyo because natuuka nga famire erinamu ku ssente kizibu nnyo okwagala omusajja alinamu ku ssente ate naakumanyiira balina advantage eri egamba ndaba gwe bakuzaala olimu wammwe baavu because ffe twali baavu kati process eyo omusajja atuuka n'akumanyiira nti alinawo ku ttooke gwamusaba sukaali we wammwe gwamusaba nti ŋŋenda wano kati kuli okusoomoozebwa okwo kwakumanyiira kujja kutuuza bakuba emiggo nafumba mu bugubi kubanga nasooka nennoba nemaa nenkomosenga nanga addayo omusajja alina ssente okitegeera nembeera mu mbeera y'okumanyiira olw'okuba omusajja alina ssente nze n'akamanyiira kanakafaala kubanga wamanyi onoba okomawo nkomawo singa wo teyakuza okitegeera singa we yakuza ojja kufumba tolina gy'olaga because alinamu kuki ku ssente kati natuulanga olw'ekikumi kye najjangawo okulabira mama wange taata wange nenfumba mu bugubi nti ye musajja yali ng'akola buli kimu naye ng'ate alabirira abantu bange tajja twalayo sukaali mama amuweerezeeyo 10 oba kitegeera kati amulabirire family kakati nendooka mmanyirirwa mu bufumbo obwo ate ojja kweguya bagenda sukaali mama banaamugjawo ge bagenda onnyo buli olowooza ati nibamawo talina sukaali ngoga kanfumbe kati bufumbo banyiga nnyo nga ndi mwana muto nnyo okusomozebwa kwali kunene nnyo so otuuka otya okwekyala noga akambeewo byonna abikoze noga naye manyi ekimala kimala let me move on obadde okimanyi nti omukazi ali eyo ali mu bufumbo bangi baano badda otegeeza ki Tricia abakazi gye bali nga baanoba nga yanoba emyaka nga 10 naye nga tomanyi nti yanoba mu birowoozo oba nga yavaayo nga tavangayo naye nga gyali nze naye nanoba emyaka 3 emabega naye nga ndi mu bufumbo bw'oyo omusajja nti emyaka egyo 3 nali mpulaninga kuvaawo awo ng'era manyi siriwo naye nga wendi lunaku olwo navaawo ng'asaaga naye nanoba emyaka egi 3 abakazi bangi abaliyo naganza obufumbo bwantama nga anyigiriziddwa ng'awulira bimutamye naye nga yanoba dda naye ng'atudde apulaninga ekiddako nali nga w'omusajja oyo abakazi abasinga mubeere nga mulina obwongo n'omwana mukuze nga alina obwongo sakulo nnyo ne mama wange nali nakamulaba ate nenfuna ekibi ennyo nenfuna olubuto mama yatuleka mu kyalo nga tuli baana bato
kakana bwe twali baana bato tata waffe n'atukuza maama yatulekayo nga nyina emyaka 7 njjukira mu mbeera embi naye tata waffe yatugambanga nti mukole mube abakazi abalina amagezi ngira nga mu bwongo nga nkimanyi kyolina okukola so bwe nabeeranga omwami oyo munalina pulaninga nga nyinayo ssente nti ye muntu yandekeranga omutwalo naye nga mmanyi emmere weeri emba weezira kulekedde omutwalo oba kukyusaako naye nga nja kulya ebijanjaalo ntereka omutwalo guli ofa kubeeramu nakasente kubaamu nakasente nanoba ebiseera ebyo nga nyina obukadde 3.5 mbali bungi ebiseera ebyo because nanoba omusajja oyo nga nyina nga omwana wange wa myaka 3 wala wange 3 kati nalina obwongo buli nti savinga simanyi kintu kye kyajja naye nga mubufumbo obwo nga nyina omutwalo 5 nzisuula naye nga nanoba emyaka emeka 3 muli okimanyi omwoli bufumbo era nekolodaku nali ngamba nti tugenda kucyankalana namusembeza nemulaga laavu gyatamanyi nakumanya yande kati akiŋŋamba amaye okuŋŋaana ŋŋamba omanyi nti oli mutemu muwala gwe oli mutemu amaye okunaba ku social media okunaŋŋamba nakisuubira kyoli oli kiba oli muwala mugezi because abasajja basinga omala okumuvinga hon badda mu bulamu n'ayagala ate akuddire embwezo zantama ng'alaba ofuuse ensonga oba ng'alaba osinga abakazi bayagadde abasoma n'okusomako tulina manyi ogamba abakyala batasoma ne mugamba oyina amagezi okusinga n'omukazi yasoma because nze kyemanyi nti obwongo bw'omukazi buba bwongo si kubeerawo nti wasoma olina ekitabo English wosimanyi oyogera Luzungu olina okuba nga olina obwongo ng'oli mukyala tekisookebwako bangi tubawadde emirimu nga tubakuma mpisisi naye nga abakozi benina ewaka omu wa senior 6 omu wa senior 4 boogera Oluzungu n'abaana era naddayo nensoma n'Oluzungu kati ndi kusoma Luzungu gwe tonzanyirako myaka mwaka nga gwe ngenda kuba tujja kukola shonga za Luzungu kubanga ensi ekyuka Oluzungu dolwetaagisa omwana wa senior 6 essaawa eno weba nga nsobola nze okuba nga nze mukozesa that is nti olina obwongo nava ewomusajja nga nyina obukadde 3.5 nga nanoba emyaka egi 3 emabega wanoba mu bwongo naye nga wendi kati kiina ekivaako nti maama wenagana ne munyumiza era n'abawala abasinga mulekere okukuba nnyo bazadde bamwe ebizibu buli kyofunye mu bufumbo n'odduka n'okola ki n'omugamba maama tamanyi mbeera kati eriwo mu bufumbo manyi ogamba abakyala oko ne bagamba nti famire zammwe musoge mizizi emabbali osooka otuuke ku ntikko ne bagamba saagala famire yange naye ate nga mbaagala because nkimanyi nti mama onagana n'omugamba ekintu ayinza okukuwa amagezi naawe gwolaba nti nedda mafu togenda kufumba lwa maama oyo ng'osula okaaba mama gamba ebeera mu bufumbo obwo abukunyizeemu jukira ye ayagala kasukaali because balabe nti nogumba balinuuna nedda gwewa obulamu bwo nze nali nafadda mu mutima gwange nga mpulira omutima mwe kubeerawo n'owulira nga omusajja akonkona ku geeti n'owulira nga omutima gwagala kuvaamu obuteeke wali ng'oli makoko naye nga tonyirira nali mu ssente nyina omuwala gwe twasomanga naye amita Jessica yansanga n'aŋŋamba batugamba bafuna omusajja omugagga naye nga tolabika bulungi genda maaso okitegeera nti lwaki yakigamba oli mu ssente tolabika bulungi oli mu kunyigirizibwa newonaali ekyennyanja n'enkoko nga toyina mirembe togenda kunyirira ojja kulya ekijanjalo ekyo naye ng'olabika bulungi kubanga olina emirembe wokola ki wooli munaye nga noba n'obukadde bwange 3.5 bakeera kumakya neŋŋamba nze wannyo waawo kangende muvinga obulamu nentambula n'omwana wange oli wamuleka wali
oli omwana epazi wagenda naye omwana oyo nkuddizayo story emabega nti okumanya nti omusajja yamumanyiira omukazi oyo batuuka essaawa ne baddiŋŋana oba wakikola kati nentegeera nti omuwala oli kankuddizeyo ka story emabega omuwala oli yaddayo n'asoma caterings kati nga asoma nga ku Friday ajja na picking omwana nabya naye ku weekend kati labayo wemba gwako omukyala nga baddeetinga nga baagalana yaddira dde omuntu sigalo oli mukuza baana nga amalina okujja n'asalako nonye mwana n'amulaba enviiri sinsibe n'amulaba lwaki alina enjala naye nga si yabeera lwaki alina olubale anti bba wamuwa gwahedi genda olaba omwana kati ebiseera ebyo gwe alina abaana bano omwana oli yali akyali muto okuzaala nange nina omwana kati ebiseera ebyo ogenda kwetereeza otya gwe omwana omuto ojja kuba olabika era bubi nkiraba kati oba olabika bubi means togenda kutoka ku klasi eri ate olijja akoze ekyo oli azaala naddawo talina mwana musumbuwa ajja kujja muloneko ku weekend eyo omwana tajja kubeerawo wano alina okubeerebwa mukyala n'omwana mala okigwamu nembukuka amaaso neŋŋamba wano ndi kafu wano ndi kacyamu mpulira so nogakonobe kanobe navaayo nga atagenderedde naye nga simanyi gyendaga oba tomanyi gyolaga kubanga naye wakadde naye saagala tutuukayo katuukola otya okugambye nti omukyalo olina okuba ne plan saayina boyfriend nti nina boyfriend because nali mwana muto biseera ebyo saafunanga time nina ebizibu byange nonyina omwana oli omwana yali muto noyina abaana abo omwana mwaka gumu kitundu aba mwana muto nnyo naye akufuga yeetaga kyayi yeetaga omulabirira yeetaga waleero ono nanyiiga okitegeera process eyo nanoba naye nenfuna akayumba kwezo ssente karumu emu luumu emu nekapangisa kapangisa n'emitwalo emeka emitwalo ena ebiseera ebyo ya napangisa nga awo bweyogerera awo lonziduse twali tubeera awo mu buta awo bweyogerere wenoba nefuna akayumba bweyogerera awo era awo Saala Kabenge kimanyi ojja kundaba because yali landlord wange nefuna akayumba kange ka mitwalo egi ena nenjalawo engoye nga saagala kugula mufaliso sente ziri njagala kukola mu bizinesi epulaani gye nnyina kati era kugambye nti omuntu aba n'obwongo ate oba n'emikwano kati omukyalo omu yali akola mu kateeke bweyogerera awo Aunt Esther yamperezanga ebintu ebyawaka kati wentuuka nga mpangisiza akayumba ako nga sinaba kupangisa kayumba nasula mu church nga maze okuno kuba nanoba kiro baali banfuga natuma asikaali ne muganga genda ongulire fish nennoba n'ebintu nno bitono because osobola kukwata nyumba teekako sofa sente kunoba nabyo natukwatamu nsawo yange yokka neŋŋamba entebe zo zisigaze emmotoka zo zoyagala zisigaze nze ngenzi kati wentuuka nadduka paka mu kyaki nga sisaba naye sibimusabye sisabiranga nawo naye natuuka mu kyaki eri awo kuzayo nibweyogerere bwe nasula nga sinagambako mama wange sinagambako taata wange wensula awo nenkera ku makya nengenda woyo Aunt Esther nemugamba nangamba ye mukyala gundi kikinga olina omwana otambule n'omwana because naye sitambula na mwana nali njija mu motoka nengula ebintu nenkola shopping nentema notambula n'ogenda ati wandaba mu mbeera gye nalimu nenkaaba amaziga nangamba nedda tokaaba jangu tudde wano emabbali nemugamba noonya nnyumba nasuze mu kyaki nti lwaki wasuze mu kyaki nanobye omusajja abadde ampisa bwati ne bwati nangamba nedda ogenda kuddayo agambako ogenda galekeraani oyo omusajja ogenda mulekeraani omulungi balina ssente nemugamba ssente n'obulamu bwange ssente zisigalewo awo ku mukeeka nenfuna akayumba olwo nze mpulaani gagenda mu katale muli because nalabanga abakyala nga batunda ennyanya zaabwe butungulu nga nze mmanyi bikola mbirimu ssente nangamba obukadde obusatu bwolina n'ekitundu bungi naye buyinza okufiiririra utazikwata bulungi tugenda tufuneko ennyumba nefuna ennyumba Saala Kabenge nemuwa emyezi gyange gyali 8 kwaga 5 nyumba ennyumba ya mitwalo eneena nensooka nenjala weeza engoye zitwanoba nazo
ne kabulangiti k'omwana ntukuwa kati ko omukyala nedda ojalumya omwana w'omusajja omwana oyo tugula omufaliso tuteekewo asobole okwebakako n'engula y'akafaliso akasooka nenkateekamu oli mu rumu emu mulimu mufaliso gokka nangoye kati sentence dayo eri nga basita ngamba yo mukwano gwange tufune business njagala kukola nnyaanya nakwamba ennyaanya ezo ddala ogenda gufuna naye mulimu loosi ate no season jojiddemu ennyaanya kati ya beige ate evunda tebakumanyi nakumanya obukitegeera yali tagamba nti oba tanjagaliza naye yali angamba kituufu. I understand when it comes to business tubimanyi bibaawo nangamba sooka ofune wookola sooka ofune wookola oba okola kyenakola nanga sente sooka oziteeka ku akawunti nononya waawo gwokolera nenonya akawunti nenonya woteeri okutambuza emmere natambuza emmere nga ndaba naye tebijja omanyi gy'ovudde mu baloodi ova bufumbo oba omusajja omugagga otandise okutambuza emmere ku street otandise okutambuza emmere nfula ne 15,000 byakusasula nze bampanga olunaku ologenda n'abaana bo oba baleka wano balekera mu kyalo olwo nyina omwana nayina omwana ogwo omuwala nali nyina ebiseera ebyo yekka ogwo kati kiri ekibebi lwoli ekyali kizeewa mama waakyo bali baddingana ne bamudizawo n'ennyumba ne bapangisa kati kyemmanyi yanwanisa nnyo okuba nga nva wano because change yali ekyusi ku mwana ono gwe baali bayina ng'omuwala ataddewo pawa nga omanyi omusajja ow'okulwanira ndowooza ate nze naye mwana muto nga sibisobola byakulwanira kyokuva dda sirwanira nze musajja nja nfumbirwe paka wenfuna owange ojja kufumbirwa paka kulya bubi omwana wange saagala musajja w'abantu wamugwako amulaba saagala kaakati otambuza emmere bakwala ku bitano kati mukwano wange olwo bambi yetazaala talina baana nangamba omanyi kyobukulu omwana oyo mumpe oyitenga wano olweggulo ogende naye era kyo nakolanga bampanga nusu 15,000 ng'ebitaano ebyo mbimuwa mbwagula amata awe kitegeera nga 10 ndisuula mu kabokisi nali nvayo nga ndidde naye embeera yali ku woteeri eyo nga natambuza emmere allah omukazi ng'ayomba omukazi ng'avuma nennemesa woteeri nenvaayo bwenavaayo nalina akasente kange ku akawunti nengamba nedda kanyingire omulimu gwa bizinesi ogwo nemugamba noonya omudaala nze ngenda kutunda ennyaanya oyingidde ennyaanya dde zivunda wadde ki ndi mu process eyo n'ekimeeza nkikubisizza abakyala baliyo temugwa mu maanyi process eyo nkubiza ekigundi nali ngenda mu tawuni munaye gye nafuna omusajja omulala ndeka nofuna omusajja omulala nafuna omusajja omulala ekimeeza process eri ekimeeza bakikuye sinabikiki omusajja nakwanaawo nafuna omusajja eyankwana n'omunyumiza ennaku yo oba tewamugamba si kirungi okunyumiza nnyo omusajja ennaku naye ku bizibu by'oba olina oba tolina kyakkola so omukyala oyo yankwana wankwana twatwala ndooza kukisenga 2 kati nga mbuuza naye oli okolawa nti omugamba nti nkola wali kutambuza mmere nti omugamba nti ngenda kukola omudaala gwaki gw'ennyaanya because engeri gye nali ndabikamu n'engoye zinali nnyina ebiseera ebyo otoza kungamba nti ntambuza mmere because mwalingamu abawala nga bagamba naye kati gwe muwala gw'omulungi waki otambuza emmere oba kitegeera ngenda neŋŋamba abawala bembeera nabo ne mbagamba natambuza ku mmere ne sooda ne bagamba olimba abula mwana gw'olimba naye nga temanyogera ki manjogera mazima wengenda omusajja nambuuza nti okola mulimu ki namugamba sirina mulimu nangamba oyagala kukola mulimu ki mugamba njagala kugenda mu tawuni kutunda buviiri ng'olwo waliwo omukono gwange yali alina saloni mu tawuni nga yaŋŋamba ofuna ssente nja kuteeka wano obuviiri ku display awo kunayiga shemba naye nga muli ngamba obuviiri nabusobola nyinza obutakola ki nga nebanga kuliko akasente katini kati omusajja awanyingira waŋŋamba nti oyagala kukola mulimu ki ate ono aŋŋambye totandika n'obukadde nga 5 something ne ŋŋamba awo simaze musajja munaye nga tampa ssente yakuwa mmeka yampa obukadde 4 naga atandika
natandika olwo nyina buli obusatu kuki obusatu ku account natandikira nga nyingira kibuga omulala gulise gukyagenda mu maaso bagukola n'ekifo nakisasula ate olwo omulala nga gufa kifo nakitunda butunzi nga nsida mu town nga nfuna mukwalo wange kyeyaŋŋamba natandika tunda buveeti olunyingidde ekibuga omwana ono namwagala ono yayitazaala ngayagala nnyo omwana wange yali ngolwedde alabika bulungi ebiseera ebyo bambi ngaamukuuma naŋŋamba kati buli sitepu yona gye natukangako nga nyina okola ki omugambako olwo nga ne famire yange tegedde nti nanoba naye nga bagamba oba aliriddawa okitegeera olwo basitaba bakubuuza bakwagala ne batakwagala oba aliriddawa twategeera agenda ava mu bufumbo sitole ezo zibeeramu mu famire bingi nyingira ekibuga omwami yankwanya mpadde ssente abakyala baleyo emikisa temugiziba fe abakazi tulina emikisa mingi aye totya kuvaako ku siteepu nti omusajja ono ankoze kino sijja gezaako walala gy'otambulira gy'ogenda okufuna ki gy'ogenda okufunira omuntu totya kwetwalako awuto otuleko ewantu gy'ogenda okufuna omusajja weetege akati ojja kubeeraawo obeera mu baaki kubanga ali ku hoteri we nali nsasaki walingawo omusajja yali ankwana nga aleetanga nyama ku hoteri naye nga yagala kuwasa naye nga muli ngamba mukama katonda wange nvudde eri ate ngende n'ow'ennyama ennyama nentandika ogiryanga naye nga kandyenga ennyama naye nga sirina kyakukola so totyanga kwetegako kugendako mu bifo ebirala olina mukwano gwo ndukako okuba mukwano gwo gy'otambulira omwo mufunira riziki yo n'ofuna omusajja akola ki akwongerayo kati munnange nga nyingira kibuga nga tandika kukola kibuga nsula mukazi gwa kange ewasaala kabenge gye nasulanga kati awo akwadde ssente kabenge omwana wange muyina olwo ntuuse mukwano gwange ono amaze n'afuna olubuto yanoonya omwana bbanga ddene afunye olubuto ne ŋŋamba nedda omwana ono lwaki simusobola ne mutwalira mama wange nenkwata omwana wange ne mutwalira mama wange nenkuba ekibuga namukkiriza yamukkiriza nga talina kyakkola yamukkiriza ntandika owangayo obuyambi nze nentandika okukola mu kibuga bizinesi etambula etya olwo etambula etya ey'obuviiri yasooka nenyigamu because oba tobimanya ate ababuviiri babeera bangi negakyembawo ndooza mumanyi abasenga bamanyi kati baba bangi ab'obuviiri jjukira yes ofuna chanceonali ku saloni ajja kusiba akaviiri gojja okuguza tojja genda kudduka ate mpozi ng'oli atunda wali obuviiri nga takayina somozi bakuba kungi mpozi ate abasuubuza bo baali bakikubanga kati awo oba tolinayo omuntu akuyambako kiba kiwedde era abakyala basinga abali mu ebyo bizinesi baba n'abasajja bangi because emirimu gyesibamu naganyina okufunawo emmere abakyala basinga oyimirizawo bizinesi mu kibuga ekyo tulina ennaku aba nagenda omuwa emmere aba nagenda oyiwamu amafuta mu motoka aba nagenda okuwa transport bibeera bwebityo abasinga so nabeerawo ng'omwami ono naye engeri gye nalina oli omwami gwenfunye akolera mu UN ng'amaanyi nkola ki galina so nabeera mu kibuga omwami yali akola mu UN yali akola mu UN nenfuna awo fridge olwo ndaba bizinesi eyi tekola naye nga kantekewo ne soda natunanga obuviiri wali nga ne ku soda nenfuna omwana antambuliza nga nange nkinyingiramu natambulanga paka mu paaka twala soda ufunayo abatakisi gwe namuwala leta soda notambuza nokola ki notambuza soda nalinanga business biri buviiri ne soda nga temirimu gitambula bulungi bwe bitambula bulungi compared ku buviiri because kino ekyo kyokunywa kyokulya kyo tekidiba akasana okitegeera tekidiba oba ojja kukola kati ono omwami bw'ali awo mutambuza obulamu ate bankwanyi bampadde ssente nange nafunayo ezo zenkubula ningamba kambeere nazo sikuba kukuula takuba kukuula oba ofunye omuntu omuntu gwokuulamu miliyoni 4 ku ntandikwa ziba sente nyingi ezo so n'obeerawo watyo nembe kwa akoze sente natandisako bizinesi ezimu nagulamu n'akapoloti ziba zaali sente nyingi ekyo emyaka mingi ze kuba n'obukadde obwo zaali sente nyingi afunayo akapoloti ngono mukwano gwange nno yabimpa gulayo akataka kabeerewo okitegeera endala tuzikozeseemu era wekyali ono omwami addamu n'akulabako
Aliwa tata w'omwana. Tata w'omwana obuyambi buno. Olina omusabasembeze w'obuyambi naye alinamu kiri. Mwayawukana mubi mwayomba oba kitegeera bife eyo ngebeeramu. So abasajja abasinga bagala nnyo okutulaba nga tuli bubi tubonaabona mbwa kuchawa nawe oboneebone. Tuba tulina okuba nga tubonaabona. Oba kitegeera. Tetugenda kubonaabona. Abakazi munyirire gana amagezi. Omukyala olina okuba nga onyirira. Ate teweemalaamu essuubi. Wekkiririzeemu. Weeyagale obe n'essuubi nti bino biganye step eri nja kuyitawo. Beera n'essuubi eyo n'okwesabirako ndowooza. So bw'otyo n'osimatu. N'esimatuko. Nodda ku line. N'ezidda ku line. Musajja oli yandaba nga nnonyengayo ssente waliwo hoteri gye balinawo mu kibuga nannangayo ssente z'omwana nga si yenze oli. Teyaddamu kukubira nga simu nti owaye tuddemu. Yankubira naye nga womanyi nti oba ne biifu eri ng'owulira bikutamye. Waliwo omusajja ava mu bulamu bwo n'ogamba agende. Waliwo omusajja akuva mu bulamu bwo n'ogamba agende muwonye. Olunsinga ne wali ate wali bikoze by'oyina nga laavu ekutamye ate kirungi nnyo kubanga uvodde mu mukwano ofuna omukwano amangu awo. Binyuma. Binyuma. So oli yakutwaliriza. Yantwaliriza. Nga teyandaba kyayagala kati kinaye nkivuddemu nti omusajja anyinza ofuna nga si wange ng'oli gwe naliko gwe nali nsuubira nti muwange naye nga tesi wange yalina bakazi batya bangi kyejjeemu gutambuza kintu nagamba omusajja mufumbo oba si mufumbo ayizulu sijja mubuuza oba mufumbo nze kasaani mukazigo kange okitegeera so ntambuza obulamu bwentyo anti bagamba emboozi olumu ebinyuma bigwa byokya. So a lot is happening. Tuba mu men's league. You know, ekitweze emboozi zino tunyumyamu ekitegeera Tricia. But tomanyi bagenda kuwulira mboozi eno bakyusa obulamu. Ekitegeera. So bangi. So mubadde bino ebintu bingi nnyo obufumbo afumbirwa omwana muto but still osobola okikola right. Sigwali awo Kampala inaku ebintu ebitambula. So a lot is happening. So emboozi zino tuzireeta tunyumirwe naye ate tubeeko nekyetuyiga okitegeera. Abakyala emikisa tulina mingi tusobola ogikozesa. Osobola okutandikira ku 0 paka ku 10. So mpola mpola ate tobeera bufumbo bintu tubiyoga ngagamba mutubawaga naye muganda nze sibeera bankuba. Yes. So otafunira sanyu tobeerawo. So tubeemu nekyetuyiga abakyala Women's League. Tubemu nekituiga we are here to empower, we are here to inspire a lot. Tuisha twadde leero embooza tera ne maaso tujja kuddamu tunyumyemu. Siwe ki tukyalina bingi ebyokwogerako. Nja kujja. Tukyalina bingi ebyokwogerako. Thank you so much Trish for your time. Bali kubanga ojja. Ne mbadde nsabaddemu ennamba y'essimu engeri kiri nti oyina byokola ate tomanya bafaani bo banalaba. Osobola okuddamu ne bakuwagira. Okay, ennamba yange banange 0783 24 34 52 07 54 24 yatero 07 54 47 9 so kubira ku Tricia akumira abaana ddala mu abaana ababeera mu biyumba ayina edduuka ly'engoye so support her bingi nnyo Tricia wali nnyo kujja n'otwa ku mboozi yo I believe nange nabyenjize this hours no oluva wano encha nyagendako mu salooni sawa billion sanga wawe mba netegekera obulungi okwetegera mwana ate nange olaba bino bitu yokwetega oyinza kutegera ku street waliwo ngamba abakyala abali ne bagamba mukazi malaya ne banyiga ne kiri kitya nti oba kinkyogera wentyo nti abakyala basinga babeera mu bufumbo kiki ekikwagaza omusajja emabbali ovumye oli ku street nti yetunda kiki ekiba kikweza nga oli mu bufumbo mizi oba weetunze ogenze ne weetunda bakuwa tebagala biwya naye wekiri okimanyi nti abakyala namba ezisinga bali mu bufumbo naye nga baba besiye babawa ebyokwerabirira engoye si lwa musajja enviiri si za musajja naye nga obufumbo abulimu ate nga abutuddemu nogamba mukyala wagundi anyirira naye nga si yakoze eki abasajja abo tebalina buvunaanyizibwa batulemu babale nti omuntu omwe 10 gikola ki okitegeera so ojja kubeerawo nga n'embaazi bali naye mwe abamanyi
Mama inze ndi timu mukyala siba ku mukyala. Toba ku mukyala. Tuwagira bakyala. Yeah, we are here to inspire women. So bakyala Trishi babonyumiriza. Thank you so much for sharing. Tweyanza tusimira. Abakategeka abakyala abaliyo mwenna wekkiririzeemu yiga okukola yagala abaana bo wadde bazaddewa. Abaana bo nja kuddaano okunyumiza story. So tezinaggwa. Tezisobola okuggwa. Time. Nja kujja. Weyagale nga gwa omukyala. Wekkiririzeemu yiga okukola. Buli wamu teekawo engalo kubanga ofuna ssente. Omukyala anyuma alina akasente. Kituufu. Ate yiga okubanga okola ekintu nga gwe gwakikoze. Tokiteekamu family. Family ezo lwaki nzogerako okubanga muzijja mu bintu bye mukola. Sister wo ojja mugamba nti wafunye omusajja nga ye tamuyina. My point. Mukwano gwo ogenda mugamba nti wafunye omusajja nga tamuyina. So komala okugusa ekintu. Ensonga. Nze ebintu byange mbikoze mu nga temuli ba family bange. Nze tandika okulabira abaana nga tebamanyi nako nti nina n'ennyumba. Nsobola kati okukuumira abaana. Kusaba ne bagamba wangi nti bakiguddeko tokikoze nti tobaagala wabula okikoze bakusanyukireko mudda ng'ofuuse ensonga. Ate n'ekirala si balungi. Nakyo kyogera. Nabo si balungi. So uyagale kola yagala abaana bo bosembeza wofuna omusajja mbeegayiridde akokubiri tokweka abaana bo oba olina abaana bamukubi nze omusajja tayagala mwana wange sikwagala abaana bange password obadde okimanyi nti nyina omusajja gwe nafuna nankuba n'embaga mu mwezi gumu nali nnobye. Trishi embozi yadde bakuwasa embaga. Yes. Mu mwezi gumu n'onobayo. Nennoba kubanga nze nali mugambye nyina abaana. Kati mba nyina abaana bange mbakubye babiri. Winagamba nti nyina abaana babiri. Walina okuwagala abaana bange. Musajja yali Munyarwanda ankubye embaga ngamba tambula okole ki? Ogende. Rwanda. Abaana obaleke. Namugamba n'abaana yebasooka. Mu mwezi gumu naye mmaze okunoba. Tayagala abaana bange. Abaana bange password. Buli wayagala ekintu ky'omukazi. Ajja kufiirako kituufu because bali abaana bagenda fuuka babo ate bafuuke bange minize ekikyo kyange n'ekyange kyekikyo. Anyway, nakyo kituufu kyoyogedde nammwe abakyala bami mwagala abaana wali abaami abaagala abaana baffe gye bali abaagala naye n'abakyala beeyigiriza okwagala abaana. Omusajja mukuba abaana baba 5 wakutwala America abaana bo baba tikke pozi nga mukikiriziganyizaako tambula n'abaana bo. Toteseza bubi. Tweyanze ge mwenna naye twangula bagamba oba mpya kweno channel please subscribe, liking, commenting, sharing. Trishi Chemanyi kati abasigaddemu naye tujja muzza tubasunulirako si bya kusula wano. Twagala kusula wano. Ekitega naye nga tubaagala nnyo. Thank you so much for loving SC and S Media. Abaagala Trishi bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Chemanyi simpya ku maaso gammwe. So thank you so much. Abatuwagira abatubeererawo Trishi we batuwakadde. By the way nze ekintu kyensinga okubaliwinga blam time. So muntu wakwata akaddeke n'akampa aba akinkoledde. I respect that. Thank you so much. Tubaagala nnyo bambi. Brian yabadde camera nsigala nze nabulime Esther omwana w'ennyonyi SC wano ku S Media Uganda. We love you all. We meet next time. Bye bye.